Mwasuze mutya mikwano gyange mbabuzaako mwebale gyonna gye mutusizaako engalo enkya lunaku lwaleero gwatanaba kusubscribinga mwana tugenda mu maaso kikole mu bunambiro tusobole okutuusaako amawulire gaffe mu bulambalamba wano ku Progyani Media Television. Ekibiina ky'abannamateeka ekimanyikiddwa nga Uganda Law Society kivuddeyo okusonda ssente ziyambe okujjanjaba looya oba munnamateeka wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Wameli. Bannamateeka nga basinziira mu kibiina kya Uganda Law Society batandise okusondera Counsel Anthony Wameli akulira ekibiina kya NUP ssente asobole okufuna obujjanjabi mu bunnambiro. Akulira ekibiina kino muyite omukulembeze waabwe omukulu owa Uganda Law Society amanyikiddwa nga Fiona Nabusa yalambuludde bulungi n'agamba nti ssente ezikozesebwa okujjanjaba Counsel Wameli oba munnamateeka ono ssente mpitirivu nnyo. N'olw'ensonga eyo tuveeyo tukwatire wamu n'ab'enganda ze tusobole okulaba ng'obulamu bwa Counsel Wameli budda engulu. Counsel Wameli yatwalibwa mu ddwaliro erimanyikiddwa nga Boston Medical Center mu America mu Septemba 2021 guno omwaka gwennyini oluvannyuma lw'abasawo okuzuula nti yali alumbiddwa kansa omubi ennyo. N'olwekyo omukulembeze wa Uganda Law Society avuddeyo n'asaba obujjanjabi ng'asinziira ku mikutu egy'enjawulo ko ne mu kibiina kyabwe ekya Uganda Law Society. Yagambye bw'ati twagala okwebaza aba Uganda Law Society abavuddeyo ne basobola okuyamba Counsel Wameli nga basinziira ku mikutu egy'enjawulo asobole okubeera nti afuna obujjanjabi. Tukkiriza nti nga tukwatidde wamu n'ab'enganda ze obulamu bwe bujja kubeera nga bufuna obujjanjabi obumala. Yagenze mu maaso okusaba obuyambi eri abantu ab'enjawulo era nakakasa bulungi nti singa abantu bonna banavaayo ne bakwatira wamu obulamu bwa Counsel Wameli oba bunnamateeka bujja kubeera nga bubeera bulungi. Nga tannaba kulwala yayimirirawo ku ludda lw'abo abateeberezebwa okwagala okutta General Katumba Wamala n'ekirala yaliko munnamateeka wa PDF Commander amanyikiddwa nga Jamiru Kyagulanyi ate era munnamateeka waabo abateeberezebwa okubeera nti batta Andrew Felix Kaweesi. Wamala agambye okuba nga atya nnyo Katonda ate era ye musumba omukulu ku Ebenezer Christian Fellowship e Kanyanya. Kigambibwa nti banne bamuyitanga nnyo Bishop ku lw'embeera ze ez'okubeera nti ye yali agambibwa okuba nga atya nnyo Katonda. Munnamateeka Wameli amanyikiddwa mu kubeerawo oba mu kulwanirira nnyo ekibiina kya NUP wamu ne Bobi Wine. Era kirungi nnyo okuwulira nti Bobi Wine mu kaseera kano abaddewo n'ayimirira naye okulabika nti obulamu bwe bugenda mu maaso. N'olw'ensonga eyo omukulembeze oba omukulu w'ekibiina kya Uganda Law Society avuddeyo n'akubiriza ab'emikwano n'akubiriza ab'enganda abasobola ng'asinziira ku mikutu gye oba ng'asinziira mu kibiina kyabwe ekya Uganda Law Society baveeyo basobole okubeera nti obulamu bwa Wameli budda engulu. Mwebale nnyo mwebalire ddala kumpuliriza tubaagala nnyo gwatanaba kusubscribinga mwanatu kikole mu bwangu tusobole okutuusaako amawulire gaffe agabeera gaakagwawo.